buza kubatuuliriza abasoni banyomba lamusizaako nnyo mbayo yanjulira no be yanjulira program kayisa nnyo ngasoze Moses Munagoma bwagambye ssentebe wa kayisa nnyo mu studio mwendi ndi musajja munabyamiza nnyo noyiza okwebuza lwaki ati ekindi swano kikyakadde nga kandi badate nga nakutye muddo obwange kayisa nnyo self contained natira n'okubika abafu oti gundi buli kimu kikolebwa mu kayisa gusanga yekalo tuba twaniriza timu ndabawo wano omukyala ndabawo abakyala olaba n'olwa azze apana olwa kino kisufu mwali olwa Charles mwali ne mukama waffe pidi wali ndaba akuuma wano okenjagadde lwakuba nti kazito wanyuki kyembadde sisuubira kisimanyi nti akuuma kano kazito wabwe kati omukyala mutwanjuli omukyala oyo Okay, so zinate sente wakayisa nyonga botugambye nti akadde ka kwanjula mukyala tetwandibadde wano olw'ensonga nti mujjukira twayina tournament ya Africa Cup of Nations abajjukira obulungi ennyo yali omwezi wakati wa June saako ne June ennaku zomwezi 17 yatandika ennaku zomwezi 21 omwezi gwali gwa June yatandika 19 21 July ne tugifundikwa ne tugimaliriza olw'omwoyo gwa Prime Radio ngabo tugamba nti embeera ebeera mpitirivu nnyo twafuna kampani ya Canon Enterprises bwetu nati niyeteekawo negamba tournament eno keve mu baami egende mbakyala era ne tugiteeka mbakyala naye nga Canon yatuwa ekirabo nti eri omukyala yenna anaateebereza ensi egenda okuba nate ng'esituka mu kikopo kya Africa Cup of Nations ekyali mu ggwanga erya Misiri anaaba atuuse ku buwanguzi ajja kuba nga atwala mashini ya popcorn yesozi gy'obadde ombuuza gy'olaba kyenzikujjukira nti ebbanga gwanvu akuuma kano tubadde tukalina mu kizimbe nga nyineko takanona maama okujja mu budde buno obadde otulanga ki okutuziririra akuuma sozi kyaliwo ekiti nga tugenda omuwanguzi omukyala Nantongo Susan ajja kuba nate nga bwogambye nti abakyala bano baali babiri era ne batebereza ensi eyitibwa Algeria eyasooka twalina okugamba nti asoose yaani eyasooka ne tumuwa obudde omwezi mulamba omuwanguzi eyasooka ku olwo yes ne tumuwa omwezi mulamba nga takola ki talabika tugamba abaffe kino ekirabo kyagendererwa kyabawuliza kati ani yali namba 2 ti Susan Nantongo kati ne tugamba katukole nteekateeka namba 2 ajje asitukire mu kirabo nga bw'okiraba gagati kwegamba kye bagamba nti Omukisa gusanga yetegese oli teyeetegeka ono yakigwira bugwizo basimanyi Omukisa gwamutomera nagamba kale kangezeeko ndabe era mugamba kangezeeko ogenda okumaza tolina kyokozeeki Nantongo obeera luddawa Mbera kala matendo sumbwe mama kalo matendo ku mutala sumbwe kala matendo esumbwe wali oli awo nali ndi awo nga Prime Radio ne Canon Enterprises mukama awa Canon Enterprises Omukisa negamba nti omukyala anasobola okuteeba oba okuteeba tiimu enasobola okutwala Africa Cup of Nations nti no agenda kolachi agenda kutwala akuuma kemberenge at first twali banji era twayogera Misiri ne tutasobola kuyitamu then Omukisa ne gujja ogwokubiri ne bagamba nti no tuddemu tuteebe ne wabawo omukyala yasooka n'agamba Algeria then nali number 2 naawe okkiriza nti yakusooka weewaawo cause I was the second one kati oyo omukyala bwe yamala okuteeba Algeria then nze nenkuba ne ngamba Algeria abaddako ne boogera ensi endala kati ne wayitawo ebbanga cause AFCON yaliyo ku Friday nga yali Sabiti kati ne ku Sunday nasiba ku Prime kamanyi baba banayita omuntu naye nga naye wasinza kubanga otekubanga walowoozanga ku muwanguzi bwanaaba nasinza okay kati wenamala nembabuuza ku makya banange tiimu kye yawangudde ne bangamba ku makya gaddi machaga Sabiti of course wali oyagala okufuna updates ogende webaze mukama kati nene neralikiramu cause we were two naye olwagira nentireka nensaba Katonda ne wayitawo like oba on Thursday ne bamugamba nti najje nowulira nawe nga balangiridde oyakusooka nokkiriza nti okivuddemu nali mwaka mutebe nga nebase kati nagenda owulira nga bamulangirira natya kale nomeramu kakasajja ku mutima kaba kakazindooza kale akatonotono nempulira ennaku naye omutima negungumya negungamba Suzi kyakati kyabadde kikyo wait for yours nembeera awo kati nali ndi awo
ne mami nakumaishiro ne mugamba mami nkubulire bakitutte akuuma bakagabidde mama mami nangamba balimba bandika ye mama nyaba situlimba tuli berufu mama totusalako bigambo mami nangamba balimba bandikawadde gwe nengamba anyway mutima gwangambye kikyabadde kyange kati sabe mukama nja kufuna akange kati nemberawo nga nsaba ne wayitawo 1 month kati nga mukama omugamba ki nga mukama nga ndi mugamba ankolera enteekateeka kuba nange nali nakirowoozaako dda kati wayitawo mwezi mulamba ne wabaawo bamuyita producer wa sports nze prime njibeerako n'owulira ne sports nga oli mukazi nakawanga awulira ebyemizannyo nati nina anko wange anko Mark Makumbi omugenzi yalinga akulubaya yaliwo sports kati nga ajja waka nga tubuuzamu ebibuuzo timu kyagenda okukola bweti kati nga kiteebanga muwa ssente ate twalinga bato kati ekyo nekimpa nekikkuliramu ogero yango wa sports ayogera producer najja nayogera nagamba naye omukyala tukuwadde kuba yajja on Wednesday nagamba nti no tukuwadde Thursday ne Friday kati olwatuuka omukyala n'atajja Monday netuuka kati mwami nga gwoli okuwuliriza ng'owulira ebyamizannyo oba ng'ogoberera kuuma mbeera ku prime dandy night kati omukyala najja ono mwami Jamiru nagamba kati omukyala tukumuwadde ebbanga nagamaze producer ngenda muvaako omukyala tumuwadde ebbanga nga nakuyita omukyala w'essumbwe bannaye nasanyuka alindako ate yagamba tugenda kuyita nze nasanyuka nze nina essuubi kati nengoma ne mami we yakoma ekirundi mugamba bagambye bagenda yita omukyala w'essumbwe nga yeggwa abanga mulala yenze sebo kati nagamba nasanyuka naye kati tunalindya kati awo nga tetulimba awo twali tutandise okwogera amazima kuba okwasooka yagamba ne balimba kati nalindi awo balwali lwakumeka last week kubanga Friday twali tugenda mukamu meeting eyawo kazi oli mukamu meeting yawe tuli muyebu bulaga ku lw'emityana kazi omubulizo yani musumba bumali kintu kazi omulama gw'okugamba gutyo gwa kampu a Christian family and it's in the community wabugalo namwe kati mugenda mu camp kati nga tugenda mu camp kati kulwokumeka ku Thursday ndansomera enamba nangamba omukyalo nangamba ogenda kuba enamba Jamiru olwo yagisoma mu byemizannyo yesebo nagamba ogenda kuba enamba mukyala gwe Susan Nantongo w'essumbwe ojje nkukwase ekirabo kyo naye walinako airtime nze mbeera naye wangi mama kati oragire nengamba era nangamba kuba esimu nga nakava bwenti mu studio kati nayiwulira nga batandisa amawulire nenjikuba omukyala yeyankwata nangamba Nantongo tugenda kuddamu tukubire then neninda netugenda camping on Friday kati neninda kati today sawa tubadde mu divine nankubira Nantongo mama mu divine no esimu esimu ebadde mu vibration yote kwangu badde ogirinda era mbadde mu nesu because she told me that agenda kunkubira kitegeera kati nali mbadde ndi awo nakuba nangamba Nantongo ogenda kujja nkwasa olwaleero luno yesebo yino girawo leero bagambe kujja leero nga teeka nati omukisa gujire yetegese kogwa sigusuza kwe kubizambalira ku mugongo mama ngobadde okaagala nnyo yata abadde takaagala of course gwe kubadde okulaja nakwe kati bwotyo bwozze kati kati abo nembako bentegeeza netufuna emmotoka nensobola okujja motoka etya tolinya taxi ntambulira mu motoka sitakisaine motoka mwagidde yenjawulo kakati Nantongo omuntu ayinza okuba nga ali eyo ng'awuliza radio ng'agamba akuuma kemberenge nga ye takiraba mu value oba mugaso nnyo nga gwe bw'oyinza okiraba akuuma kano kategeeza ki mu bulamu bwo kubanga mmanyi nti okitegeera nti yali alaba nga si kye kintu eky'amaanyi ku ye akuuma kano kayamba nnyo kubanga
nse bwe namala senior 6 nibanteka mu dduuka kati edduuka lye nalimu nga ku neighborhood kuli kalina ku makemberenge naye ku kali k'amasannyalaze kati naŋŋamba naye Suzan bakukozesa tolwaki tokola ki tofuna sente mulira abantu babatupaaliza abakozi naye abantu tebaagaliza kati mulya bibapokera abantu baffe kale ndoza bapokera lwa bulungi naŋŋamba lwaki tofuna sente nokola ki nofuna akuuma kati ne mugamba okay ngenda kirowoozaako kati ne wabaawo mukwano gwange nensooka nenvaayo ku dduuka nenfuna mukwano gwange ng'alina akuuma kemberenge kuvaayo ku dduuka nga bakugobye obanga obikoyo obanga owumuddemu waliwo kale ebyaliwo katubireke kati nenvaayo ku dduuka kanefuna mukwano gwange naye olw'okuba nti ekintu kyotalina mukobwa nannyini ye you can't control it nga buli kaseera akola kino atukola kino ate nga nze kusabiti mbeera sikola business tugibala tevaayo kati nembeera awo naye nempitira mami neŋŋamba Suzi ngenda nakugulira akuuma naye katugira tukuŋŋaanya sente naye nga sina kalamuza bbeeyi yaako kubanga ye yaŋŋamba oba ye yali yatandikira kuŋŋamba $3 akamasannyalaze nemugamba kaale kati mbadde awo nga nsaba nagenda owulira n'omukisa gwa Afcon ne gujja Munagomba waliwo ekintu kyenjagala okwongeza ku mboozi y'omukyalo ono nti ebyemizanyo biira mu musaayi bweyogera erinnya Maka Makumbi nti ono omwana azaala muzaale amuyita kojja era olaba nti bwe kituse mu kuwangula nti Makumbi yaleka ateeseteese omwana ewaka gwazaala nti bwe yagendanga ewaka n'amusasula nnyo ebibuuzo omukyalo ono yasooka n'ayogera Misiri nga bamanyi Misiri ttiimu ki y'amaanyi ogwo omukisa ne gukola ki Kanani n'akumya omukisa omupya ne tugamba kale muddemu n'ayogera Algeria olaba ndowooza era gyatuse ku buwanguzi mba gyatuse mu buwanguzi so ndowooza tujja kwebaza kampuni ya Canaan Enterprises n'okuba nate ng'ebadde n'obugumiikiriza n'okuba nate nga tuwa ekirabo eky'omulembe nga bw'okiraba singa tubadde twagala abantu bategeere kye kitegeezezza omukyala singa tubadde tusindisa omuntu agenda atugulira akuuma ka popcorn kano akaamanda kuba kano kakwesa manda singa aba akagenze ku market akalungi ekisooka njagadde bugumu bwako obwo bwendabye nga obubaati buli luuzi nnyo singa omuntu abadde akanona ku market kali kusenga mmeka Okay, akuuma kano kali wakati w'emitwalo 68. Ogambye akamasanyaze wakabulamuza nga kali mu 3. Yes. Kakwesa emirundi ebiri. Oyinza okakwesa ku manda oba kuyaka ku masanyalaze. Kisinzira obusobozi obwokola ki? Oyina. Bamga nonyako kya amasanyaze nga. Kiri eriye bwabanga alina obusobozi bwayaka ajja kateeka kuyaka. Oba talina obusobozi ajja gula amanda. Kati osubira kyakuma kano kugasa. Egenda kubanga business kubanga ngenda kakozesanga ntikenge emberenge zange nzitundenga nsobola okwekulaakulanya ng'omwana omuwala kinkoze bubindi tozeeyo na bunnayiro ni wano wali badde otutulisizaamu kati owulira otya nga kakuli mu 5 okatwala kako kakone kabawuliza akakuliwala wali kakonye akakonyeko ulira baati libayite baati mpulira bulungi nnyo bakabo obusembayo mu expressinga bwowulira then to Prime Radio ne Canaan nebaza nnyo Prime Radio olw'omukisa guno gwe yateekawo naffe abakyala ne tusobola okuwanga tusobola okulowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo nebaza nnyo Canaan Enterprises kubanga ebaddewo naye yasobola okukola ki ogaba chance eri abo abakyala n'abakyala ne basobola okukyengiramu bane nebaza nnyo n'abakyala bambi abasobola okukyengiramu newankubadde chance teyajja naye mukama nebaza nnyo okusingira ddala management ya Prime Radio banange mwami Jamiru nkwebaza nnyo naye ate ndi kojjaawo kojja wange nkwebaza nnyo webale nnyo bonna abaweereza Afcon bonna mbeebaza nnyo amu ne mukama Katonda wange kubanga abaddewo mu buli mbeera tumirayo abantu 3 nsooka okutumira mama wange omulungi mukyala Nakabirwa era kakasa nti tetulimba abaga balimba nnyo titulimba mama mukyala Nakabirwa Sise ku mutala Sumbwe
ntumira ne musumba wange gwenze naye musumba lwa Sampija Elijah abasinza bebulaga mwena Christine Lizi gwenze naye bonna mukadde mkibi badadi bamami bonna batumidde abasinza bebulaga swaba sibula abantu omukyala nga bino bwabyogeddeko n'okwebaza ssentebe wa Kaisonyo tuwakadde okuba nate nga tugaba ekirabo amakulu obukulu ekyatuwa kampuni ya Canaan Enterprises nembaga nti Canaan Enterprises ye kampuni yokka eyajonza ogamba nti ekirabo kino omukyala agenda kuba nga akikwata era akituute naye nga bakubire ku namba y'essimu eya bulijjo eyeetaaza okuba nate ng'omanya ebisinga ku biri nooti 7 nooti 4 68 61 7 bana ne mashini esika chipusi n'ekikeni era ng'ekozesa amanda g'essigiri gokka weewaawo Nantongo nga sinnakuta omuwanguzi nga Nantongo yayinza okutegeera mileage kino kyekigenda omuwa mu kwekulaakulanya kwe n'olwekyo njala okutegeeza nti mulamwa gwaffe ogw'enjiri ennyimba okwekulaakulanya n'okuyamba omuntu wa bulijjo ndowooza kino kitegeezekise bulungi era kyongedde okuvaayo. Nantongo kino ekibuuzo just for just nga bw'ogenda wamaka singa kale obadde nga toli mufumbe of course tolina na boyfriend. Yes sir. Okay, kati singa kale obadde oli naye kati akuuma kano bagenda kugira of course bakawandike amannya singa omwami agamba nti kati lwaki tubatekako mannya gange naawe wanji mama toyongerezaako kimala. China mwemu akatonyize mwenda ni chenda munya akatonyize mukaga e Masaka Prime Radio ye radio ewewiza omutima.